Musibye mutya abalungi munzikirize mbabuze komwe bali kwekumira ku Projan Media TV gwatana bakulabika nti subscribing kankusaboge ne maso kikole mbwangu nnyo nsobola okutusaka Molega Fagabera gakagwawo Molega Fag Entertainment sako naga sports gasange ku projanmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu enyugo tasanye kulabika nti natera ogenda maso osuwe obunkenke bweyongede ne bugenda maso kulabika nti bulabikira kawo ku Kampala Road ne Kulumu Street oluvanyuma lw'abantu abadde bategerekeseeko okuteekawo entuumu z'ensawo awo wenyini ne bazitumawo abasirikale nga omanyi nti embeera ennaku zino yakwekengera buli omu yekengera wadde abantu babanonya sente naye embeera yakwekengera bwe batyo ne basitukiramu mu bwangu nnyo ne bazambalira ku mugongo ng'anso basobole okulabika nti natera beekebejja ensawo zino basobole okulaba kiddala ekiri mu nsawo muneno bagenze maaso ne bazeekebejja bulungi kubanga babadde balowooza nti mwandibanga muteekeddwamu bbomu ezigenda nate okulabika nti zisanyawo obulamu bw'abantu nga ziri ezemujjukira ezaaliwo wenyini ku CPS saako ne ku Parliamentary Avenue muzijjukira bulungi n'olw'ensonga y'olunaku olwaleero mu kiseera kino entuumu zino ez'ensawo zino eziteereddwa mu kifo ekyo bagenze maaso ne bazeekebejja bagenze okwekanga nga temulimu kintu kyonna kirimu ne basobola ne bagamba nti kakati katugulewo oluguudo luno abantu basobole okulabika nti natera bakozesa oluguudo luno batambule ensonga ez'okutambula okugulana byonna bigende maaso bulungi nnyo atera bukwaku ng'oluguudo luno natera luddamu okukozesebwa oluvannyuma lw'okulabika nti ensawo zino zennyini bazikebedde ne bazeekebejja bulungi nnyo kubanga nabo babadde mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nga balowooza nti kyandibanga ebintu ebimu ebisinga biteereddwa mu nsawo zineeno ezigenda okulabika nti natera zireetera abulamu bw'abantu okulabika nti natera bugenda mu maaso n'olw'ensonga eno njagala okutegeeza nti gwe yeekumize ku Projan Media TV tugenda kuba natera tukongeramu mawulire amalala mangi nnyo gw'otasanye kulabika nti natera osubwa njagala natera okwongerayo kutegeeza nti ebisawo bino bibaddemu nsunywemu katono ebisawo bino bibaddemu engoye mpitirivu nnyo ze zibadde zituumiddwa mu bisawo bino naye wadde babadde beeraliikiridde babadde bamanyi nti munnange mu nsawo bataddemu bbomu naye bagenza okwetegereza nga munnange mu nsawo temulimu kirimu kyonna kireeta bulabe wabula mubaddemu ngoye z'abantu nga bazitaddewo baziwummuzaako awo olusi osanga babadde bakooye bambi ne bagamba katuwummuzeko ensawo zineeno n'olw'ensonga eyo bino bitataganyizza embeera y'entambula awo wenyini ku Kampala Road ne Kulumu Street naye wenjogerera kati oli waddembe okulabika nti natera okozesa ekkubo lino wobanga naawe obadde weetaze okulabika nti natera olikozesa kubanga kati embeera eze mu nteeko abakulu bano bakwasaganya ensonga z'okwerinda naddala ku zino ensonga za bbomu saako n'ebikolwa eby'ekitujju badduse mu bunnambiro ne basobola okulabika nti natera bataasa embeera nyongera okugamba nti wekumire ku Projan Media TV tovaawo kanzije n'amawulire amalala mangi nnyo gotasanye kulabika nti natera osubwa.